ababadde bambika nabirabako ne babiŋŋamba wano bambi mu kikomye mbasaba busabe Maama Alima nsonyiwe. Sikategedde. You are apologizing to Mama Alima for what? Tetujja kunnyonnyola kuba gye tukoma okunnyonnyola twonoona ate era twongera munyiiza. Waliwo signs and symptoms ezisobola okujja ku mubiri gw'omuntu ebyaddala n'omulabi n'agamba oba you are affected from this and this. Omusaayi oli bulungi era weekebeza akawuka ka siriimu. Nti ne baba bankebera nga taliimu sigala ngamba olaba kyali bange baŋŋambye bwe bati balayika ebyuma ebyakola ensobi ekitegeera kati kiki ekikutuusa ku kino? Bulamu nja kutereera kati ndi fiiti. Yatandika ddi mukono? Akazirikiro konna bwali bulwadde bwaba ebikuluma. Ati olumu oba olina osirikamu olw'ensonga. Abandamba ekintu kye twamanyira nti buli olwala ng'oddukira ku social media. Kyokka ng'ate ku social media tekuliiko ddwali. 610 Genius Official era nsazeewo nkyalire muganda wange omukunja atasera. Abingi bibadde byogerwa ku social media. Nzijukira n'okumubika baamubikako nti gayi ebyaddala atulese. Twebaza Mukama nti akyaliwo naye ng'obulumi bo bumuluma era nga ye akyali mulwadde nnyo nnyini ddala. Tuli Bukunja, ntambudde nakedde ningezaako okutambula nkyalire muganda wange ono ntegeere ekituufu kyeki kye kyatuukawo kye kimutuusa ku kino era biki ebimuluma. Mukunja nkwaniriza nsaba obuuze ku bakulaba naye nga tonabuuza ku bakulaba ng'olabye n'obulwadde. Kati ndi fiiti. Kati kentuuse wano sikyafudde ndi mulamu. Olinga agamba nti okutuuka eno gye tuli okuva site n'ojja e Bukunja embeera yali eri worse okusinga ne wenkulengera. Nasalawo ne ngamba kanveeyo njije ensonga zaali nnyingi. Kati buno obulwadde nga tebunnajja bwo bwagenda okujja ng'olwedde ebirowoozo nga byalwala. Kategedde ebirowoozo birwadde nga byo. Kati obulwadde bwo bwegasseeko bwegasse naye kati ndi fiiti era ababadde bambika nabirabako ne babiŋŋamba wano bambi mu kikomye mbasaba busabe olw'ensonga simanyi kigendererwa ky'abantu abo olyokeera n'agamba gundi yafudde nga talina bukakafu nti wakoze eki bw'ofudde ne we bafuniramu era nawe simanyiiwe. Actually video yasinze okunnumiriza n'engamba bro kankunoonye. Kaakati nze nali mbaddeko ku social media ebbanga ddene era social media ngimanyimu akatonotono. Nze ne wombika nze nga nze kiyinza obutankuba nnyo naye lowooza ku famire yange kubanga buli wokola video n'ogiteekayo n'ogamba nti omukunja afudde famire ogireka esattira. Jjukira ate nga ne famire nabigijjamu abasinga tebabimanyi. Okategedde kati ng'oli buli waabika eyo nga bano batandika simu evugira kumukumu kwega n'obeera mu bulamu oli mulwadde ate olina okwewozaako bannange ndi mulamu sinnafa. Ewo oba tonnafa oli luddawa ate nga n'abantu obakooye. Okategedde yembeera eyo. Omuwagizi wo akwagala ali wano e Uganda n'ali okusingira ddala abaana abali ebweru. Kati nsaba obagambe embeera gy'oyitamu obabuuzeeko kuba n'akasirikiro kadde kanene. Embeera gye mpitamu yange ffe abamu ku baafunako omukisa okubeerako omwo mu social media tulina ekintu kye twagunjaawo ekikyamu. Twateekawo embeera nti buli w'olwala olina kuddukira ku social media. Kyokka ate ne twerabira nti ku social media tekuliiko ddwaliro. Okategedde
kati buli wositula ng'ofunye obuzibu obw'amaanyi n'obuleeta n'obuteeka ku social media, buli muntu atandika okukozesa obuzibu bwo ng'abuvuga abuza mu direct. N'abalabe bakikozesa nga kirwanyiso. Weebale. Kati ogenda owunzikanga ensonga ntuufu olumwa naye ogenda okulaba ng'ate mu bulumi bwo ate ng'abantu bakikozesa mu ngeri ndala. Abasawo bakugamba ki? Era kiki ekikuluma? Abasawo bankeberanga obulwadde bwabula. Kati abandiraanye nga bo bagamba muuku walwala. Buli angamba amugagwe ntwalawo okkiriza nti we basinga okkebera ekituufu obulwadde bwabula. Kati we tubijjamu okwebuzaabuza n'okunnyonnyola ennyo, nze just ekintu kimu kye njagala maybe. Kati obudde buno nina kwetonda kuba kati naye wennyini okujja nze kulowooza gwe asoose okunkubira okwagala okundaba. Bangi kyemmanyi bangi. Kati mba saagala Mukunja naye twetonde. Nze just tugenda kwetondera ani? Okusinziira ku bigenda mu maaso ekyoyinza okukola Maama Halima ansonyiwe. Sikategedde. You are apologizing to Mama Halima for what? Tetujja kunnyonnyola kuba gye tukoma okunnyonnyola twonoona ate era twongera munyiiza. Ye yakutuusa ku kino? Anti kati kye kyenkuganye nti gye tukoma okunnyonnyola ekigambo kimu kisobola okusamalizinga bingi. Saba kisonyiwe. Okay, I'm going to digest more about Mama Halima with Mukunja. Naye nga sinatuukayo nandyagadde omanya Mukunja. Waliwo signs and symptoms ezisobola okuleeta okujja ku mubiri gw'omuntu ebyaddala n'omulabi n'agamba oba you are affected from this and this. Omusaayi oli bulungi era weekebeza akawuka ka siriimu. Siriimu twamukebera, bamukebedde. How many times? Gwe tonomanya bamukebedde. Ate tulina n'engombe egamba nti Tasso bamuggadde e Uganda. Era Tasso kyange ekitongole tekikola. Kati awo omuntu akuteebereza n'atiira ddala. Nti era ensonga lwaki nze ntuuka akadde ne ŋŋamba kambeere eno nsirike. Nti n'abajja okulambulako abazze nga zze okugumya naye aleka ayongedde kulwaza. Okategedde? Ojja n'onnyonnyola n'oŋŋamba nti kino na kino Mukunja akasiriimu yakutwala. Nti naawe oleko nina ate obulwadde bwonnyongedde. Okategedde? Traumatizing. Nti ne baba bankeberanga taliimu. Sigala ŋŋamba olaba kyali bange baŋŋambye bwe bati. Balayika ebyuma ebyakola ensobi kitegeera. Kati kyova olaba nasalawo ne ŋŋamba oteekemu pause. Ngamba nze kanzire eno nsirike kwasaganye obulamu bwange obuliba buteredde. Rashes zino z'olina ku face, ku mikono, ku ngalo, mu mugongo zijja zitya? Weetakula like kyatandika kitya? Bwayekera ku makyanga kweziri? Bwe bukya ng'obulwadde buzze kale. Wali olwaddeko ku musujja? Osooka beera wiiki. Wali olwaddeko ku musujja? Gwajja guti? Gwakugamba nti gwajja guti? Tegusobola kukugamba ne wabula obeeraawo n'obeera wiiki. Bukya buki? Ne bukya buki. Okategedde? Obulamu ne bukola ki? Butabuka. Ne bukutabukako. Kaakati nze ng'omuntu nagamba nsobola okuguma. Naye entandikwa ya bino byonna kiri kye nasoogeddeko okugamba nti obulwadde bugenda okujja ng'ebirowoozo byalwala. Jjukira wakati mu mulimu gwe tubadde tukola ogw'okuyimba gattako na bino ebya TikTok. TikTok yagenda nejja n'etuwa platform. Kati platform eyo n'etuwa views nyingi. Kati bw'ofuna views ennyingi abantu batandika okumanya ne waba oyita wali ku kkubo ogenda olaba buli omu ayita Mukunja okitegedde? Kati gwe muli munda mu bwongo otandika olowooza nti oli serebu.
okafuna era oluusi okakibwa n'oggulayo ekijaketi n'otambula ng'okoze nga weebisse naye ng'ebyaddala toli ki nga toli nga tonnafuuka sereebu naye n'otandika okubeera mu bulamu obw'abasereebu kati onfuna kati naffe y'embeera gye twayitamu nti obeera sereebu nga buli akulaba amanyi sereebu era bakuyita era nayo n'otandika olivinga obwo obulamu naye nga bw'oddayo ewaka mu buliri bwo ne weebaka ng'osobola okumalako emyezi 3 nga tofunyeeyo shoya esasulwa okategedde naye ng'ate abantu bakulaba ogenda ku bivvulu n'oyimba n'ogamba abantu teekayo omukono mu bbanga abantu ne bawanika emikono ne bakukuba ekifaananyi n'akavidiyo enkya n'oteeka ku status ng'ekisaawe Lugogo Namba ekoze eki kakati akavidiyo ako tolina ngeri gy'ogenda kukakasa muntu wa mu kyalo eyakalabye nti oli bubi naye ng'ekituufu ku eyo show oyimbidde bwereere ne transport gwe wamwetaddemu kati tuliwa kino kye bayita kitundu kyene Bukunja kino wano tuli Nkokonjeru ng'ogenda oyingira Kisoga kaakati bwe tubeera mu bulamu obwo owa saawundi atukange atukwate mu 5 bwe tubeera mu bulamu obwo ne tujja tugattako ekizibu ekyokubiri kati bino mbyogera olw'okuba mmanyi bakyali bange bangi eyo nga bakyali mu ndongo abamu baapukamingi abalala baakabimuuko abalala bali ku TikTok nti nze obweraliikirivu bwange kino gye ndimu n'abalala bonna gye bajja akatego ke nagwamu wallaahi sisuubira nti waliwo agenda okukawona ku 10 kuyinza owonako omu n'akabuuka 99 gwe kyonomanya bonna tugenda kuggwera eno kyogamba ebbanga lye nabeererawo mu kuzoganya endongo biki naye ensi gye tulimu ensi tugiraba bwe tuti nga bweri naye ensi teri bweti nga bwe tugiraba ng'era bwe bagitulaga abatusinga ku myaka. Okay. Mukunja, talk about the trending video. Yeah. Nebadde etambula nga waliwo olinga baga nge yetakula alinga muguwa ddalu waliwo akavideo akadde katambula nga ebyaddala ng'oli omusiwufu. Are you the one? Eyo video bagindaze. Kati nze simanyi abantu abagattagatta ebintu ebyo kyekiri kyenagaye oba babijjawa oba ekigendererwa kyoba babifunamu nki. Nze eno gyendi gwe wagira walabyeyo n'owa kamera. Nali nsobola osigala e Kampala naye buli woyita bwoti ng'oli ajjayo akasimu baaba abaali balowooza mbu baakabi baabo mubalengera okategedde kati nakyo kyongera kulwaza. I know. Abanayuganda bo bennyini twettingana bakwettira nga n'obulwadde tebunnatuuka kutta bo basobola okwettira ku lw'ebyo ebigambo bye baba bakola ki bakwogerako. Kakati oba olina kubeera nga olyoyiseeko mu kizibu eky'amaanyi n'omanya nyinza kihandulinga oti era singa tekubadde gamba nti yafa nga buli omu akuba banaye yafa banaye alayika yafa. Nze ebyo ebya social media TikTok simanyi music ebyo mbadde sikomawo kanneebeera. Era mbadde neebuuza omuntu gwe babika yafa tebaziika Mukunja nga simuziise. Kikuwa ki ekyokuyigamu eyo message yonna n'abantu abadde bakubika? Era ate naawe oyinza oba tolwanirira kunziika naye ng'olwanirira kulya mmere. Mukunedda. I just need to escort you, bro. Kati kankugambe in case of anything. Nze natuusa kadde nga natuuka yakadde abantu bo ng'abantu nze mbatya. Gwe buli gw'omanyi mwe beewulira abantu bola noga nti ono bonna mbaddeko nabo. Era abantu abo balaze ensi nti banjagala nnyo. Kati ate ensobi gye nakola endala mu bulamu ey'amaanyi nayagala nnyo abantu. Ku mutima. Oyagala abantu. I know you have love. Kati ensobi nakola nnene nnyo era Mukama n'amala nnyongerayo chance ey'okubiri. Kati ate mba ngenda beera mubi nnyo. How did you conclude with Alimazika? Alimazika emmotoka ya Alima eyo byaggwa bitya? Alima nagambye ekintu ky'Alima tulina mwetondera bwetondezi ku buli kintu. Sente nali nzaagala nnyo kuba nali nazikola. Okategezizo zange. Yeah. Naye olw'obulamu nti twagala kutaasa bulamu.
ekigambo kiri kimu tetwetagana kunnyonnyola bingi ate bulabula wabula mami omulungi ow'ekitiibwa gambye nsaba onsonyiwe tulisiti ssente zo ne woozisigaza naye kale obulamu bwo bukomewo. Bagezezaako okwogera naye abamu ku bansingako naye yalabikanga. Wejjusa otandika bino byonna, wejjusa okubeerako muwuma? Ebyo si byejjusa naye nejjusa abantu be mbadde nabo. Abantu be mbadde nabo katwala mu music mwe mbadde kankuwa ekyokulabirako. Nze mmanyi okuyimba tuve mu kunyumyamu. Tuve mu lwali. Me I know you can sing, you can perform. Waliwo kye bayita omuyimbi ne stage performer. Ebyo byonna obirina. Kati abantu be nasemberera abasinga be mwalabanga baalina obusobozi ku mubiri gwe nabayiirawo. Okategedde baalina obusobozi okunkwatako ne bagamba just kunja